bawerekereko temujja kulaba misambo nga nze mwendi mu mmotoka. Zomanyi? Zomanyi? Bwe sirivi. Mete mumanyi bantu. Mwine ekyenjawulo. Twala eri abinyo by'embaata. Mbani gotiisatiisa. Nyamanyi? Kudetinga Morris bamuyita baby. Erinnya lye ndyerabira. Nedda kale it's fine. Kati bw'oba ngompita baby. Kale bwe tukuleetera ebirabo. Era mbajja gamba baby. Baby yabimba. Baby ki? Nyono. Nchi byenda bana wali mukungamba nyono. Mboza kuchapa. Bakwepa gadi. Mogolinto. Bakwepa gadi. Mogolinto. Saka wane smoothie. Sizagala. Bale sagala smoothie. Shake, cold tea and coffee. In fact, bampe chai. Bakwe caramel milk. Sagala chai mata, sagala. Black coffee. Bampe no black coffee. Sagala ntangawuzi sijinywa. Acha tuyagala kubuuza. To someone special. You may not realize. Someone is what? Not message. To someone special. You may not realize it. But you have become a very important part of my life. Wow. I'm really grateful to you. Wow. So glad we met. Wow, such nice words. Aww. Long distance teaches patience. Long distance teaches patience. Patience, yeah. It teaches how to love without touch. Oh, yeah. Trust without constant presence. Wow. And stay loyal without supervision. If two hearts can stay connected across miles, imagine how powerful. If two hearts can stay connected across miles. Wow, what a good Imagine statement. how powerful love will feel when distance disappears. Bagwado, odo recording. Chiche mutayagala bannange katuwulira obugambo obwo. What a nice words. Kati bujire ko sente. Obugambo bujire ko sente. It makes Nedda. sense. Now, no, you girls. Nedda. Kati waliwo kati nino omukyala gwenda ku TikTok leero ku makya. Agambye nti bannange sente abasajja si sente muzimpadde. Sente muzimpa. I appreciate. Nenjagalayo ku musajja ankwana. Angamba ku bugambo. Nange mpulire nti no bangambyeko ku bugambo obulungi. Nja sente. Kakati ate gwe bagambye obugambo. Nedda. Akugambye if two hearts can connect. Azijaka akamanyi. If two hearts can connect in a long distance, how about just imagine how love would feel when that distance disappears. Nze bananga obonina. Nzambitegera. Chotategera. Ebinga. Obitegera kubanga tekuli sente. Otegera you have received. Funenze ndi muntu mukulu nina ebyetaago. Tebakuteerako withdraw charges. Ne batateekako withdraw charges by the way ne batateekako withdraw. Nateekako 2,000. Ayo kusindikira withdraw charges. Emitwalo 2. Naate oba obeerayo nga tompadde. Emitwalo 2 nga ginyiiza nga giva bweru. No, teginyiiza. Twaliriza kusi ne bite waliwo ayinza okusindikira 2. Emitwalo 2. Iye gumu 2. Lwaki abantu mukwano gwange yali amulina oyo guy nga in fact yamuwayeza mutwalo ng'abeerawo omusajja kadada ng'amuwa mutwalo ng'amuwa mutwalo data. Onoonya ttaka, nnyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited
abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brian wa Brian Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brian Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brian Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Sisinkana Brian Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinyonyonto gye bigenda okugwa, ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Nga ne baganda bange ab'e Masaka eri e Masaka nabo basobola okuwaayo ekyesatu. Kugambe mutwalo gwa data. Naye waaye tobanenya mawe tutandika bintu byakuwolereza wano. Katulaba obunyogovu buno. Obunyogovu abasajja seneze abasajja n'abakyala obulamu bwe bakolera. Ne kitegeeza ki? Kati babeera mu bugumu batuleke. Batuleke bani tosobola kumpeeza mutwalo ku simu yange. Nga ne mukwano gwange, my friend can send me 250 or 500. Mukwano gwo? Yes, a friend, she's in America. Abera nagamba ino Sylvia, have some weekend money. Nakoleza yatani. Wow. Nina sister wange ali UK. Akugamba bana Sylvia, I know you're not doing well, kankoleze yakase nakweze mtwalo nkaga. Kati omusajja agamba nti onjagala omukwano gwo. Tumutumire ko sister. Bana sister tukula musiziza nnyo. Melanie mama, I love you so much. And then my best friend, Namagembe Victoria. Oh, that girl. Namagembe Victoria. She's in America. Namagembe Victoria. Melanie ali UK. Melanie ali UK. Yes. Namagembe Victoria tumideko nnyo nze Morris. Tomwongera mwetumiza. Tomwongera mwetumiza mkwano. Situmire ku bantu. Nedda lekera awo. Nze nine buba ku bantu bange. Abo nobona abantu bafu. Kyonna ekiri nenza abange best friend wange my sister bange. Then I have my other sister naye ali Canada. Namiro Becky yayomba nga mumbadde linnya mama Namiro. Laila Namiro yayomba yalowooza nze abyogedde mbuze abikoze sinze yabikola ye Namiro. Ne wali onzise olunaku olunaku Masembero yakusanga ne chairman nga muyimirire wali ozze wa chairman kuwaaba kati Masembe n'akusangayo n'agamba temukyayina kikyemuwoza mbakutte luwona. Mbakutte lubona temukyana kikyemuwoza omulivudde mukazi wange. Teyagamba mukazi we siri mukazi wa Masembe. Nebwe gwe yasanga ne chairman. Nze gwe yasanga ne chairman. Yagamba chairman akabasanyiza abantu bonna kubamala kunyumba. Ne asala kigambo. Naye omusajja nga Masembe. So kali musoka mpe ku password ya mubate mwina. Ndako entufieri Kano kitobulira data. Mwine naye mukwano mwezi jambifonga bino nina okumalayo sente zange mullo. Nakatandika okule nakali emitwalo 4. Ndi wano mpaka sawa mukago ogw'ekiro ngenda kuba maze okulya sente mmeka. Kati ne wifi wali badde obivaako. Nedda mukwano. In fact, restaurants zino okugira olaba nga wifi yali ku gundi ku Nayabu. Otuka pusi no connectinga Zoom. By the way. Natwali bya password. Ya Nayabu abantu ba Nayabu. Otuka pusi no connectinga Zoom. Tewali bya password. Waki mtugira n'ebintu bya password. Mugiragira ebintu ebyo.
Kateka ne simu wansi tukole. Tuli mukola. Ne olugambo ekigambo ng'olina kingi mu skando. Nina olugambo. Ekigambo ng'olina kingi ate owaayiriza. Kyendabye kyenjogera. Nedda bwe wagenda n'ogamba Masembe nti oli n'ogamba nti osanze bali mukwata mukazi we mu kinaabiro wali obirabye? Nani ngamba Buulu. Wali obirabye? Bwogenda n'ogamba Buulu wali obirabye? Nalowooza bwe kyabadde. Ati kati gwe n'ojjo n'okyogere wa chairman ng'okakasa. Ati olaba omusajja oyo Buulu olwedde nali nabeetegekera dda eyo family Buulu ne mukazi we nali nabeetegekera dda bambonyaabonya dda obwedda. Bakubonyabonya? Awo nyinyi we nabafunira. Bakubonyabonya batya? Banjogerako olwo olukazi lwa Buulu lunjogerako lushami. Nange nga nja batabula. Gagwe oliwo okutabula butabuzi bantu. Si gwe mulimu gwange ogw'omu mutwe but nali nina okukikola. Lwaki banvuma buli ssaawa? Mbwera nze njeko ku mizigo sina ngambako biki kala yansala naye kala esala kala esala osanga omuntu nga alina kala ye kuba abasajja bye baagala ati ngenda kubulira kimu ayina naye nga byonna byamusala nedda ngenda kubulirako ekintu kimu. Guys, thank you so much, guys, for watching the channel. My name is Maurice Jordan Kawesa. I haven't introduced you myself. I'm sorry. Onamvuga speed. Bulibembera nae sometimes. But my name is Maurice Jordan Kawesa, a straight actor, Aromatic Entertainment. Ye ngo tufananye mu Amelia Nambala. Mune omukyala bamunfaananya. Njagala musinkana ampe ku ssente. Banfaananya omukyala oyo Amelia Nambala then ne Mama Fina. Bona bagagga. Ndabika ngenda kufuna ssente. Niyo sinze kufaanana na Amelia. Ate bw'otadde kaka koofira n'oyitirira. Mami Amelia Nambala mukwano nkunoonya. N'enseka. Era baneri n'ettama lya wano. Bireke maze okukola. Ebyadda. Maze okukola Maurice. Edda omuntu omufaananye nnyo. Introduce yourself. Who are you? Abantu bajja kuyita Amelia. Amanya nze Namutebi Sylvia. Nga ndi muzanyi wa kina Uganda mu Aromatic Entertainment. Ndi mukyala omukozi wa makeup wa firimu. Mwalabe connection awo nga gwawo. Awo nanze yakozeewo. That is my work. Aromatic Entertainment, thank you so much, my family. Thank you so much, Saha Ahmed Lubowa. I love you so much. Baby boy. Thank you to Malik. Our fans, family. Bani ba fans bafe tubagala nnyo. Tubagala nnyo bannange. Pebani. Who are we? We are we. Who are we? We are we. Who are we? We are we. Who are we that you love so much? Yeah. Debbie wamwe wano. Mama Namiro wano owomugambo mutemi w'omugambo nakutekayo ku birthday yo nengamba Mama Namiro happy birthday Mama Namiro omutemi w'omugambo mwana najja mu comment section n'agamba nedda oyo si mutemi wa mugambo awaata muwaate ngamba banvaako banneesonyiwa bakuta oli muwaasi waagwo nenga thank you for acting. It's really amazing. You guys, at least you're making a lot of people smile. You're making a lot of people forget their stress and everything. But then after what was done, enough stress is a again. Yeah. That is another therapy for me. Yeah. So acting is a therapy on your side. Yes. Yeah. Nekati bw'otuula ewaka ng'olaba scandal. N'olaba Mama Miro nsala gy'asalamu omugambo. What comes across your mind? I'm happy. Nagamba You happy? The director was sibisobola. Nangamba actress kyebakuwa kyokola ki? Kyokola. That is it. Konna nangamba kyekigambo saba kudda mukiwuliriza. Nangamba kale nati gye mugambye. Ekigambo sibisobola. Kantabule firimu yonna. Anti ekigambo sibisobola tekiriyo mu acting. Yes, nze nati nali nkyogedde. Nasobola kuyomba. Nze ndi muntu wa mirembe. Aliwo w'emirembe.
Olisende mukyala wa mirembe. Tunuulira wali mu kamera. Jeje. Sikwesiga. Mama Namiro. Ogambye bw'obeera ewaka. N'olaba Mama Namiro ku TV ng'asala omugambo to that extent. Ogambye owulira bulungi. What makes you feel good ng'omuntu awaayiriza buwaayiriza banne? Ekintu ekyokuwulira obulungi role yange abampadde nagijja nga bwe nino DJ. Nawo abantu ng'ovudde ku bya role okugijjayo kati Mama Namiro tutomumanyi. Tutomumanyi Mama Namiro. Omanyi nayogerako nakakola interview ne Director Sula Mulimira. Ne namubuuza character ki gy'osinga okwagala mu character zonna ze bakuwanga ozannya. N'agamba sina character gye njagala. Ne mubuuza Director Sula ayawukana atya ne character ze. N'angamba ffe olaba ffe ababiri ne bwe batutuuza mu kisero kimu twekuba paka ekisero lwe kiyulika. Because si faawo nze bane simanyi kusala bigamba. Anti kati gwe ogambye wali nti mpulira bulungi. Then why do you feel good when someone is cutting you omugambo before this acting? Kati ogamba kati nikula Mama Namiro gwe simanyi nze Sylvia. Kati omuntu ngo anyizaako kimu kyaba atabula society. Ate taba na mukwano muntu bw'ati. Ne bw'ojja n'omugamba ekyama ky'olwaleero enkyagenda nakikola ki? In fact akyogera akikyusa n'okikyusa. So omuntu bw'ati aba mutabuzi. Omuntu bw'ati aba mutabuzi. So tomwagala. Ng'omuntu naawe. Nze nga nze omuntu oyo simwagala. Temusobola kuba mukeji yenu. Tetusobolera ddala. Ate Debbie. Ne Debbie. Ate Debbie. Tetusobola ddala kubeera wamu. Temusobola kubeera wamu ne Debbie. Wadde nno Mukama. Characters zino ze muzannya. Like they just wake up in the morning ne bagamba nti no kati sorry yogenda kuzannya no character oba they write a script ne bagikuwa oba bo be bakubuza nti eno n'ogisobola bwe ntogisobola. Nze kati manager bwankubira essimu nga Sylvia tuwanje waliwo firimu ogenda kuzannya. Nga mubuuza what is my character. Eva ekyo kyo era manager ekyakimanyi. Ne director Abe yali akimanyi nti bw'onkubira bw'oti nkubuuza what is my character. Ebintu bino ebisinga sibizannya buzanyi siva mu bbanga n'enzannya buzanyi. Nkola nnyo research. Bagamba oli mukazi muyombi abakazi abambi beeyisa bati omukazi omuyombi tabulako lugambo. Kati ku Mama Namiro wagenda ku mizigo. Nakola research ekyasingiddeyo ddala. Nze nalaba ne firimu nalaba firimu nambanga ezo 3 masikwataga ku bya lugambo n'emizigo. Nindaba abantu abo beeyisa batya. Then nengendako ne ku mizigo abantu abo bambala batya bwate beefiirayo. Oba yambadde atya oba yambadde atya. Okitegeera. So when nategeera nti character yange ni mukazi muyombi nengamba omuntu yenna omuyombi aba musazi wa kigambo. Nintandika ocreating awoki. I created my own my character Bible. Tugiyita character Bible. Nti Mama Namiro muyombi musazi wa kigambo mwawuzi tagatta ye ne wabalanga muli wamu ajja kukola jjajja abaawule abajjewo. Mama Namiro ne mbanga mwamukola ekintu tapowa I know bad desire tasonyiwa kati Mama Namiro. As kasaba ngaba but character yange I was like okay I have to create my own character Bible. Mama Namiro ali bwati ayambala bwati yeeyisa bwati tamegudde maaso woowe katambula ntambula ya kikyala ntambula ya lugambo waliwo gezaako ntambula ya lugambo bere ntambula ya lugambo natuusa abanoonya gy'alutwala lumwoca tatuula. Enkolagana mwene Nalongo eri eki? Nalongo yanguba. Nalongo yandibadde muntu mulamu naye Nalongo mulwanyi. Netwogere nga bunywa kyayi wajja kuwola. Nalongo mulwanyi.
Bafani bo bangano obatasobola kwogeranga bafani bo bangano okunywa alabika amazzi olabika wali oganywa bubi nali nganywa bubi gali mu bboto kati n'oganywa otya waganywa otya tolaba wanuunanga manuune mu bboto nsuubira ganywa ntya tolaba ebyakisiru gwagwa amazzi wanuunanga manuune so they saw it awkward. And I thank you so much, guys, for watching Maurice Jordan's K Media. My name is Maurice Jordan's Kawesa, straight out of Market Entertainment. Nino mchala namtele Sylvia. Olwale ne by the way. Boy. Today it's too much. Boy, buli yose obala kwa ne media na yatero teka kinkofiira. Ndoza sitera kwambala nkofiira. Banango mufaananyi nnyo. Mama Amelia nambala nkunoonya ze si ono by the sigwa so kingamba. Bakingamba nnyo ne mama Fina bakingamba nnyo. Kyeza ngenda afuna sente. Ate omufaananyi nnyo. Bali show yaffe eno ewagidde bannaffe aba Mama Interior bali ku Arrow Park. Egenda bakweka bed cover bakweka bed cover amasuuka butimba bwansiri toilet racks zino gowns towels byonna genda balese ne night night obanga olina omwami wo mukyalawo abadde tutayambala night okimanyi mulimu abasulanga bwe bazaalibwa kireke wamma tokkiriza kusula nga omusezi asobola okujja ekiro n'akugoba olaba bwofubutuku n'oyitamu kiba kinguddeko naye gwe kimanyi nti omusezi jukira omusezi aba bwereere kati okimanyi nti omusezi wajja nakkanga naye lwaki abasezi babasera bali bwereere okunoonyezeeyo omwo mubuuzi lwaki osera oli bwereere okimanyi omusezi bw'obanga oli bwereere ng'osezi oli bwereere najja n'akugoba n'akukanga kati n'ofubutuka n'oyitamu oba mulugendo emanju n'odduka ale naye najja ng'akugoba kati oli gwe musanze mu maaso ayawula ati omusezi n'atamubabasezi okujjako nga gwe olina kwekubira ku mulanga bannange wuyango ekitegeera bano appreciation knowledge mugende mu Mama Interior babasobole okubawa ne bano bali mutukolako fujjo man ogenda kukozinga ate tuwagidde bannaffe aba Maurice Jordan's Kawesa Maurice Fashions andi namanya Maurice Jordan's Kawesa Maurice Fashions tuli wali ku Naiga Chambers tuli ku Naiga Chambers obeera otusanga tukuwa engatto akagato akalungi akagato k'omwana omutaka omuntu omukulu akagato bani mwebale nnyo kugula abantu bagula ebirabo bya Valentine na twasiba packages 5 nga tumanyi tezijja kuggwaawo wasinga kusiba za abakazi abasajja ne bazigula abo bonna abaagula package tekwali muntu ayinza kungulira package babuuze baba yali katobuuza babuuza babuuze mulina abaagula ebintu wa Maurice Fashion wabula yangulira wadde ka package akatandikibwako akasando gw'olina gwe wagulira ate banange tebangudde kati lwaki mba first give and they will give back Maurice I give as much as I get. This is the thing kala omusajja wanteka million nga 2 nga omugulira ekirabo kya mitwalo 2 nga nzokutata million 2 nzijja kuzompa but I'm so generous. I'm giving. You giving, Yes, that is being generous. Katolaba waba mpadde million 2. Mwana gwo kwezo million 2 nenkolako emitwalo 2 abana bawala tebabikola. Waba mpadde million 3 nkugulira ekirabo kya mitwalo 3. Kola imba nkoze. Lwakuba kyesaalaba ku Valentine kuno. Safu nayo bampa surprises. Kino ogenda surprise ng'abantu. Era ffe ng'aba Maurice surprises tetwafunayo mulimu gwonna ku Valentine. No Shifa nakawombe naye nayogera naye ebiseera emabegakaawo nangamba naye teyafunayo tetukyalamu kibya tusurprisinga naye bisimanyanga teeba nedda kati bw'oba oyina nze kati ekiba kigaana okuteeba lwaki oba onteebesa oba otagala kumpa bintu bye bireke naawe
Zebintu binzija ko wali nanzenze ka by the way bintu sibyakotera Ndola Morris ne dola bai ntebye ono ya Ola Morris oyinza okubanga sikusuubira kubanga ozo sente ozine ezikola ebintu ate nze olaba kati nganze when I start dating Morris kati ngoina gwosuubira sobola bikukolera no nega lwaki sugo dating sikwa kino Morris olaba ate nekira nze wentani go ku dating Morris bamuyita baby erinya lyendi erabira neda kale it's fine kati bwanga mpita baby kale bwe tukuleetera ebirabo era mbajja gamba baby yabimba baby ki manga nzo baby nerinya nali erabira nze nkozesa lya baby nere erinya lyo boli manyi bandi erabidde nikimanyi oli mubbi ate ndi mubbi oli mubbi sini mubbi nze once I start dating by the way let's say kati Morris oli musajja wange erya Morris ndikujjaho completely nera mbongo oba oli manyi nti liba lyagende I start calling you my love niwe tubeerawa my love nomba njogera ne bazadde bange mamaga my love yakubi kati okyo bonsubira ku surprise ngenda kujjukira erinnya lyo nga Eva nkuyita my love kati abo bwenkuleetera ebyawo ne kugamba teeba ani njagamba my love which love oyo my love kati ogwo owulira nkuyisa my love ng'otegeera ngamba Nisivi oli gubbi ate ndi gubbi nti oli mukutendeka bantu obukodyo ate ni gwentendeka you are training these people nti baletanga surprise bagambe bugambi my love my baby kati Morris ewaka tukozesa manya ki si my love oba my love my baby but don't you know my real name nagera bida once I start dating by the name I'm comfortable with this person mwagala nyinyo amanya gage chikasi mage bamuyita iteza mba nagera bida okimanyiza nkwera no wakuyita Morris nga simanya kumandi bayita musajja wange kwaza mayimba nkuyita my love what onjagala that's not love kati muna love ko kumanya linya lye eki yes siri achika manyake erya Morris bana diera bida banange ala bana tuteba kaza owulira ngo omusajja omuyita baby nakuletera ebirabo busimaya teba nga gomanyi baby ngo bagamba baby as simple as that oli mukutta makaga abantu makagani gendi mukutta Morris how could you sembu just call smart baby nze nainako gaye nga mpita baby wa daddy nga sina nalinya ddala linnali mmanyize era nga bampita baby wa daddy mpaka nakati sivi oli muyaye ate ndi muyaye eki Morris nkoze eki bane badinga nkoze eki awo mbeera muyaye eki me fact that you don't trust me to an extent you know ogenda kwata ebintu obitekamu n'omuntu third party atamayi lugendo raffe that's not trusting or not trusting you those are trust issues no see trust issues just manjagala ku just manjagala omuntu wange mbimuwe asanyuke akakwakirizo mugamba atera erinnya lyange sikakwakulizo kubanga rest batuka butusi nagamba hi tigundi yabikwadde you know there is like a pepper ne bakankwasa n'ebirabo byange nenyingira munju nesoma bunya akapapula kange nenkubira omusajja wange hey babe thank you baby because nange kino bwe mbikusindikira nonteba ate mutekamu ne kamera banange bantu mwene ati nange Sylvia mbanjagala mmanya nti ki kale ekituleteza kamera nange mbanjagala bwe ndaba video eyo ndabe bwe babimuwadde egambe oh my god I just want to see a reaction Nze kwe mno budde era wenjo kugamba babuze ozani abiweereza ngambe best friend wange ali mu America kubanga yemba manyi she can do anything for me kati gwonyige titukugamba nti best friend yabikuwadde tugamba mwami wo yabikuwadde ate era omwami wange bamanyi is my love muteebe mwami wo yani is my love omwami wange yebba wa Sylvia omwami wo yebba wa Sylvia kyoyogera musajja wa Sylvia wama tulina Morris Fashions tulina Morris Airport Pickup thank you so much abatuwagidde ku Morris Airport Pickup mwebali nyuma ddala naye nina omukyala wali omukyala gwe nafunye naye issue ngenda yangambye akomawo ngenaku z'omwezi 25 guno omwezi naye mwezi
guno gwennyini 25 guno March atandise leero wadde tonnamanya bamanyi tukyali mu February March atandise leero naye omukyalo oyo issue gye nafunye naye namuga kuba akomawo saa 9 ezekiro atuuka saa 9 n'eddakiika 45 kisaawe kati namugambye nze sino n'abantu ku kisaawe kiro because of the issues ze nafuna mu Mabira. Did you see my story about Mabira? Abantu abali kuno bagiraba navuga omusaabaze namujja ku ssaawe saa zalinga 7 nga mutwale eyo ejjinja tutuuka mu Mabira ne tusanga emisambwa. What? Sanga emisambwa kati twasanga emisambwa ate ye nazirika. Emisambwa gyagifaanana giti? Kale nze nalaba nze nali nvuga nenengera ekintu mu maaso ngalinga muntu nga nkibyemu nti amataala ngalinga muntu ngalinga asale kubone nga atambula mpola kati mba nvuga bwenti mba mutuukako bwenti nga bw'onootuuka ku muntu na disappearing yali ambadde black yenna nga muwanvu bwati na disappearing kati nze nenvuga nengenda maaso mba ntuuka maaso nvuzeko nga wano nawali n'ensanga ekirala nga kyambadde white nga kiwanvu naye nga kikutta akaana kato omanyi buno bwana obuto nga mwaka nga gumu nga kyo kiwanvu naye nga kikakutte ku mukono bwekiti nga kitambula bwekiti kisale kati nekiremerwa kati nekikyuka omulundi gumu bwekiti nekitutunuulira nekimala nekibula omulundi gumu kati emmotoka neetagala bweti kati bweyatagala ate yali bwe nali ntwala omusaabaze n'azirika kati nga nina okufa kujendaga nina n'okufa ne ku musaabaze kati nenvuga Katonda nanyamba nempitamu mu Mabira kati tuba tutuuse maaso eri nenyimirira saa zaali mu 9 dakiika nga 45 awo nensanga emmotoka endala nenjiyimiriza banyambeko kwona omukyala kati banyambako ku mukyala ne batulagirira akalwaliro kati omukyala we yadde engulu n'agamba nti egyo emisambwa lwaki azirise alina brother we eyafa egyo emisambwa gye gyamubuza nti naye abadde atidde nti ayinza okubula. So from that day bakasoma sibavuga kiro era ku restaurant waliwo ku airport waliwo ka restaurant mabega awo nga wakaveri mu departure waliwo ka restaurant awo era mbagamba nnyo nti tuula awo mba nkusanga but client ono gwe nafunye gwe ntala nga 25 ye yagambye mbu ayagala genda kiro naye nze namugambye munnaye bw'oba oyagala genda kiro agenda Mityana nze musasule mbawerekereko kati temujja kulaba misambwa nze kati nze namugambye munnaye bw'oba onokkiriza ogenda ku makya kitsoke nja kukunona nze musasule mbawerekereko temujja kulaba misambwa nga nze mwendi mu mmotoka zomanyi bwe siriivi metemumanyi bantu mwine ekyenjawulo twala eri abinnyo by'embaata mbani gwotiisatiisa nyamanyi omusajja ayinza nga nze omumanyi n'otiira n'otandika kweyambula bwekyakunyesa ekyo. So just client yo nafunye naye obuzibu naye mbadde mbagamba Morris Airport Pickup, thank you so much for supporting me. Was just a little bit story then tuwagiddwa bannaffe aba Nikan Resort Hotel wano Irweza. Nikan Resort Hotel Irweza ate olwaliro lwa Sunday. Nikan Resort Hotel eyina live band etandika ssaawa emu yennyini paka saa 6. So n'ekyo bwe buba nga toyina kikusumbuwa nnyo ate balina kamera akalungi esobola kati kawungezi nga kano mu live band ekyenge kibaawo bw'atanywa kyenge wabeerawo kacaayi bwe kati wabeerawo bu crisps. So genda ku Nikan Resort Hotel onyumirwe bandi eba ya bwereere ne bwoba toyinaamu kasente kakugamba nti ngenda kusasula just kasitojayo n'enkumi nga 3 kuba soda wa 13 amazzi ga 13 osobola okunywa wakasoda nga bwonyumira live band ebeera nnungi nnyo ku Nikan Resort Hotel wano Erweza. So ekyo genda nawe onyumirwe. Twagirwa banafu aba Canary Hotel na bali wano Naguru n'olukisobogana ne ku Canary Hotel nobeera ng'ateera onyumirwa ekiriwo. Tuwagiddwa banafu aba Brand Pro Properties nabo tuwagiddwa banafu aba Brand Pro Properties abo bo balina ettaka
Brand Pro Properties balina ttaka kuva ddala ku million 2 paka ku sente zonna gwe zowulira nti nze njagala gula ttaka bw'eriti. Balina ebizimbe mu Uganda, mu East Africa ne mu Arab countries. Bakwata mpola? Bakwata mukwata mpola osobola okubeera nga ate ogendayo n'obeera nga Brand Pro Properties offices zaabwe enkulu ziri wali ezana ku round about awo webasangibwa wali head office. Gendawo obeere nga ate osobola okwefunira ettaka oba ennyumba. Balina ne apartments, balina ne Airbnb. So n'olwekyo gendawo obeere nga ate osobola okwewangulira okufuna ebirungi. Tuwagiddwa bannaffe aba legit recruitment agents. Abo bo batwala bantu bweru. Batwala bantu Dubai, batwala bantu Abu Dhabi, batwala bantu Qatar. Batwala bantu Qatar. So n'olwekyo jangu mu legit recruitment agents atengera fefeka abesigwa eyo. Ina muganda wo, ina tata wo, ina sengawo. Wane Kampala uli ambutufu. Biganyi jangu mu legit jangu tukutwale. Atenge mabigakao tubadde ne 1 million recruitment. 1 million recruitment ngotegeeza ki? Agwe weyita security guard, cleaners, abakola ebintu byonna emirimu egiri ebweru. Input nga ya million emu yokka. Naye nga bwe watoweza million emu era nawe jangu tusobola okugamba nti jangu. Though gundi eyo recruitment eyo yo yaweddeko. Naye mu maaso awo ngenda kujamba bulire ekipya ekiri mu legit recruitment agency. Tuwagiddwa bannaffe ba home and home Airbnb. Amanya ebiseera ebisinga Airbnb mwe mukifuula oba abantu bakifuula nti nno kikuba kwejalabya kuba ki? No, tekuba kwejalabya. Okimanyi nti no Airbnb is a home away from home. I know. Ne kati fenga ffe bateekamu ssente lwaki tebatuwaayo ka weekend awo away home. Netugenda netubeerako eyo netwebakako eyo netukwatako mu vidiyo awo netukola ki netuyagalako away from home a weekend kalamba. Nja batwala abo bo bannaffe aba Morris be bateekawo eyo Airbnb. Enamba y'essimu okuba ku yange yennyini 0758 053439. Tugende wali ekimirwe. Kwata mukyala wo mujjeko ewaka muleeteko eno mu environment endala. Ate nga tukola ne house parties. Ennyumba Airbnb eyo erimu ebisenge bisatu. Erina balcony waggulu, erina view ya Lake Victoria, erina view ya Luzira yonna oba ogiraba, erina view ya Muyenga yonna oba ogiraba. So jangu eri Muyenga. So n'olwekyo nange eri Muyenga mu nsonyi bwe manjogedde Airbnb eri Muyenga. So n'olwekyo mukube ku namba yange yennyini nja kuba mbatwala bwe mbasikutte namba ya manager ngenda kuba njibawa maaso awo. Thank you so much Morris Jordan Sky Media, Morris Jordan Kawisa straight out Aromatic Entertainment na Muteli Sylvia Debbie gwe tukyali naye. Linda kuba kalango kangendeka. Namuteli Creatives tulina bannaffe aba Namuteli Creatives. Namuteli Creatives tuli bakozi ba makeup. Njogera wemikolo tumukola owange ndeka neeyogere gobadde toyogerera bibyo. Kale yogera akalango. Nze mukamange sigenda kumalako naawe. Yogera. Aba Namuteli Creatives tukola makeup ow'emikolo owa film. Ebyola batamyeko omuntu batamyeko omuntu olugalo bakola. Yonna makeup gwandyagadde kufula omuntu mukadde omufuula omuto omuntu okumuwa envi byonna oyo makeup tumukola. Gwena nanga okola video ez'ennyimba ng'okola film ng'okola ki wena weetuli ku 0777 22 887. Then tulinayo baby business yaffe nga bagiyita Ranes Hair. Ranes Hair yo yani soko mbuli. Ranes Hair tutunda nviiri, tutunda wig. Ani oyo yiyo yange nakulana nange Ranes Hair nga tuli awo ku Coach Towers. By the way bantu bange wig gye mwalaba ku birthday yange gye nali nyamba de mwanyimbira newa nyuma ku birthday mbwabwe zonna branding mpya twakazireeta tusange ku Coach Tower enamba 0751 670024. Yes, Ranes Hair. Wow. Tulina okugendayoko by the way tukwatireko ku video. Cool, Ranes Hair. Tujja tulina tupromoting ate nze ndi mukola mulina otusasula mu ngeri. Tujja gendayo tukwate ku Ranes Hair. Namuteli
Nina kijaga twogereko. Bannayuganda bano. Anyway, have a blessed night. Until we meet again. Bye bye.